2, 4. Ekikonde kinyoose wakati wa Bobi Wine kosate Honorable Balimwezo monanga ate n'omutabani wali mwita Embogo esaidi eno bibadde bitya wali ate mukatambi monanga ate emagere ate nga kusaidi yemu monanga ate King Saha wono avuddeyo n'atuyuwamuko freestyle monanga ate mutereze ekkubo esaidi eno pampita Jaminate era nga nsinza ku Jaminate gi ngenda kubeera nga ntandika monanga ate wali n'omukulu Bobi Wine era nga tutegeeza wali n'atugamba nti no Easter weekend morning workout wali ate omu monanga ate bibadde bitambwira ddala bulungi nnyo wali okamalako obumazi era nga babadde bakulembeddwamu kokoshi waabwe kokoshi wa Bobi Wine ono nno musajja wa ddala nnyo nga bw'okiwulira kuba tulabakokko obutambi obw'enjawulo nga agezaako obanga atraininga monanga ate omukulu Bobi Wine mu fight zino wali ezokya Bobi Wine nno naye musajja abadde monanga ate naye wattabbo mu katambi wano Kosati n'omutabani Mbogo ate tekako wali omukulu monanga ate Honorable Balimwezo naye ssebo omusajja wa mutawana monanga esaidi eno bibadde bitya era nga basoose kudduka muko wali babeere fit monanga ate ne beegwako esaidi eno era nga bolaba mu katambi ako Jab, right, 2, jab, right, 2, 4, 4, jab, right, 1, 2, right, 2, right, 2, jab, right, 2, jab, right, 2, 5 double jab, 5 double jab, right, Bob, right, jab, jab, post jab. Right. 2. Jab. Right. 2 step like a fly. Hit him. 2. 2.2. 2.2. Right. I forgot right. 2. Hey, yo. Jab. Right. 2. Jab. Right. 2. 4. 4. Jab. Right. 1, 2. Right. Yes, sir. 2. 4. 4. That's a flash. That's a flash. That's a flash. 2. Wait, 2. Hold on, 2. 2. Side. 2 surprise. Right. 2. Jab. 2. Jab. 2. Jab. Jab. 2. 4. eno munanga ate training ebadde ya mutawaana nnyo omukulu Bobi Wine omukono gw'ogulengera bannange fight ye badde y'amaanyi nnyo era nga wali Babi yabadde ku kamera ndowooza omuwulidde eddoboozi era nga bw'olabye munanga ate mu katambi katabo kankujjoko ew'omukulu munanga ate Bobi Wine ate nkutegeezeko esaidi eno kakati nno nkuzizza eno ew'omuyimbi munanga ate King Saha. King Saha avuddeyo wali n'atuwa freestyle munnange mutereze ekkubo freestyle ebadde eyo kya wali alina engeri gy'abadde apanga ebigambo bino munnange ate wali ku mente eno wali kibadde kiriya nnyo omuganda wange sigina kubeera nga ate nga ndwawoko kansooke njikuwemuko katono ate mmale enkomewo tunyumirwe nga tulina ekkubo kijawamwe bebi mutereze ekkubo sagala goberere mutereze ekkubo oba nzije nanyimpi mutereze ekkubo oba likyali libize nzivunde bulo bebi mutereze ekkubo kijja kukulaba gwe mutereze ekkubo kaso nyamba ewamwe mutereze ekkubo gendako ndabe ebirabo bingi ekkubo bebi nyamba gwe mutereze ekkubo kijawamwe kukulaba mutereze ekkubo
muteze tuli bennakawuka ffe mutuwe ekkubo mutereze ekkubo yenze kabaka kugamba mutereze ekkubo ayi mama ayayaya polo. Of course era nga bw'owulidde munnange ate ku mwana mulenzi munnange ateekingisa engeri gy'abadde apanga ebigambo ng'abiteeka ku mente nno bannange kibadde ate wali kiriya nnyo era nga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok katredinze nnyo akatambi kano wali jjukira nti no abeera munnange ate wali ku Kings Sport ku kirabu ye ate wali abeera akikuttemu mu freestyle nga zino ate wali kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo pamita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no video gimpya like kosa ati n'okusubscribinga w'obeera nga tonnaba.